وحديث يا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمبك محمد صلى الله عليه وسلم يتقامت أفضل أيام الدنيا إنكو استياسي ذو كبير زبي كمواليلو قنوغوينسي العشر ذي الحجة إنكو كومي ezisooka mu mwezi ogwa Ramadhan. Omusomo gwaffe gugamba oluvannyuma lw'ennaku ezo, oluvannyuma lwa ibaada ze tubaddemu, kikyeteekeddwa okubeera nga tuzzaako. Baganda bange abampuliriza, ebbanga lyaffe lyonna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lana mawasimu lkhairati wattaa'at. Allah yateerawo sizoni ez'okubeera nga twenyagira mu birungi bye nga bw'olaba ennaku zetwakola ki zetwakamaliriza. Naye baada taat, oluvannyuma lw'okubeera nga tuba tukola emirimu emirungi, Allah subhanahu wa ta'ala yaamuruna, atukubiriza n'atulagira al istimral ala taat, okusigala nga tukola emirimu emiki emirungi. Kyovula Qur'ani yonna yonna ejjudde ayati ez'enjawulo nga Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza kubeera nga tukola mirimu, kubeera nga tulemerako, okubeera nga buli kaseera tukola ibaada. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga naffe wategeeza wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wa'budu rabbak, beera ng'osinza omulezi wa Allah hatta ya'tiyaka al-yaqin, paka ku ssaawa esembayo. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba muteeke eddala wala tamuutunna illa wa antum muslimun, okufa tekusanganga okuggyako ng'olimu abasiraamu. Jjukira tumanyi okufa kugenda kubeerawo ddi, yatiika baghta. Nabadde ne mukwano gwange gwe mbadde maze emyaka 10 nga simulaba, yafuna sente alhamdulillah, abadde awanga ya Dubai eyo. Naye nambuuzizza nti oweesooka ombuulire, ebbanga lyomazeeyo wali ofunye ku kyansi erambula ku nnyumba ya Allah? Nangamba ekituufu seeka sinnagifuna, sinnabagenda. Nembuuza okuva e Dubai mpaka wali kyetaagisa ki? Yange emitwalo 9 kuba tashira ticket visa kole Saudi yewune yewa ne Dubai osala busazi. Nemugamba ya khimada tantazir, nangamba seeko omanyi shaitan era ekintu kyetukozesa at-taswif, sawfa I will do it, nja kikola. Nosanga omuntu ng'alina obusobozi obw'okubeera nga akola ibaada nabeera nga agirindikiriza. Abange ibaada Allah wakuwa akadde akagikola, wogikola ki? Wogikolera. Allah wakuwa obusobozi obukola ibaada nagikole ki? Gikole. Kubanga situmanyi mata taati lmaut, okufa kujja ddi? Kubanga taati baghta, kujja kwakiwatukira, buli kaseera oteekeddwa kubeera nga oli mulindaala. Hakati Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba okufa tekutuukangako okujjako ng'oli musiraamu. Kitegeeza Allah kyategeeza ebbanga lyaffe lyonna tubeere baki? Basiraamu. Ebbanga lyaffe lyonna tukole ibaada, kubanga situmanyi mata nartahil, dio tugenda kubeera nga tumusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba ombaka waliwo ensonga, hunaka asbab, waliwo ensonga ezituyambako okubeera nga bwe tuzeekwatako Allah atukwatirako ne tusigala nga tukola ibaada. Ensonga esookera ddala nga bw'oba ogikoze ekuyambako okusigala nga okola emirimu emirungi, al isti'anatu min Allah, okusaba Allah okubeera nga kukwatirako mu kubeera nga omusinza, mu kubeera nga okola ibaada. Abange tewali muntu yenna, si magezi gaffe, tebakuliima nti okujja wano n'osaala eswala, tebakuliima nti okutulako wansi n'oyiga ku ddiini yo kirinamu amagezi. La,
basi almuawana min Allah ya tawfiq obusobozi obwo Allah yabukoze atya gwolowooza wano wetuli ku payi feffeka abaliwo bameka betuleseeyo nga batusinga bingi ne ikhtaraka Allah gwe Allah akugjeeyo n'akuleeta wano ojja okola otya omusinzi kati Allah musabe nga bwakuleese waneeno akusigaze mu muzikiti akusigaze ku ibada lumu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba Muadh ya Muadh agamba akhadha alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankabai mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yankwata ku kibegabega nangamba wallahi ya Muadh inni la uhibbuk wallahi ya Muadh inni la uhibbuk yamulayira mirundi ebiri namugamba nkuleyi Allah Muadh nkwagala nkuleyi Allah Muadh nkwagala la tada'anna fi dubura kulli salawat an taqul tolekangayo buli luvanyuma lwa swala yonna mwezi Allah ziyatulalikako tolekangayo okubeera ebigambo bino wamanka ekisookera ddala gamba Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik yamugamba tolekangayo kubeera ngaoyogera ebigambo ebyo Allah musabe buli luvanyuma lwa swala nga akatoola salamu nabiki yakozesa nga akatoola salamu Allahumma a'inni ala dhikrik ay Allah musabe nkwatireko okubeera nga nkujjukira wa shukurik n'okubeera nga nkwebaza wa husni ibadatik n'okubeera nga nkusinza bulungi almuawana min Allah Allah okumusaba Allah tumusabe atukwatireko tusigale nga tumusinza ebbanga lyaffe lyonna ensonga ey'okubiri egenda okuyambako okusigala nga okola ibada ng'omaliza ibada kwe kubeera nga weewala amazambi weewala amaki adhunub baganda bange bampuliriza fa inna shu'uma almaasi kibayita ekisiraani oba ekyakabenje ekiri mu kubeera ng'omuntu akola amazambi buli wokola ezambi kyobola omukwamanya tugambe okolanga ezambi lyonna badir ila sadaqa bwokolanga ezambi kola tauba bwomaliza ozzeeko kubeera nga osaddaaka kubanga saddaaka eyo ejjawo ekibi ekyakabenye kiri ku zambi ba'da tauba as-sadaqa buli wokola amazambi Allah subhanahu wa ta'ala akumma kibayita halawata al-iman halawata at-ta'a Allah akumma obuwomerevu bw'okumusinza buli wokola amazambi ekyo Allah akikugjamu nga tolina buwomerevu bwofuna mu kubeera ng'osinza Allah kubanga omuntu yenna omukkiriza buli wakola ibada afuna halawa fi qalbi afuna obuwomerevu mutima gwo njagala mbuuza ekibuuzo singa omuntu oli musaze wa jama ali musaze waki n'otuukawo ne batoola salaamu muli owuli otya mu mutima gwo owulya khasara owulira ng'ofeefeekaliddwa mu mutima gwo olw'okuba ng'oyitiddwako ki ejjama era nga bw'olaba omuntu yategeera okubwa takbiratul ula takbira ekola ki esooka ne bagikuba bukubi nga tannayingira mu muzikiti era muli awulira obuki awulira obulumi olw'okuba takbira ekoze etya olw'okuba takbira emuyiseeko kati lwokola amazambi lwokola ezambi lyonna Allah akikugirawo ekyo Allah akumma halawa Allah akumma obuwomerevu obw'okubeera ng'omusinza bannaye kabakamogo ekyokusatu salahatul qalbi okulongoosa emitima gyaffe okulongoosa omutima gwo n'obeera ng'ogujjamu endwadde ez'obutaagaliza alhiqd walhasad
okubanga tuyagaliza muganda wo musiraamu, okubanga muganda wo afuna akalungi, ofuna akasajja ku mutima. Bannange bwe bulwadde era bukulemesa okubeera ng'osinza Allah. Ala inna fil jasadi la mudgha. Bannange omutima guno gwe guyimiriddeko buli kimu. Kivala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, bannange mubiri gwaffe mulimu ekinyamanyama. Ekinyamanyama ekyo singa kirongooka, Allah n'akusaasira, omutima gwo ne gubeera swafi, ne gubeera mulamu, ne gubeera muyonjo, salaha aljasadu kullu, omubiri gwonna gugenda kulongooka. Wa idha fasadat, naye singa ekinyamanyama ekyonooneka, fasada aljasadu kullu, omubiri gwonna gwogenda kubeera gwonooneka. Ala wa hiya alqalb. Nabbi n'atugamba tewali kirala okujjako omuki alqalb, omutima. Bannange tubeere tuyonje emitima gyaffe, tugijjemu shirki, tugijjemu okugatta ku Allah, tugijjemu buli bulwadde bwonna bwonna obutaagaliza. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukukwatirako obeere ng'omusinza. Ensonga endala mu nsonga ezituyambako okubeera nga tusigala nga tukola ibada, musahabatu al-akhyar, okufuna emikwano emirungi. Bannange emikwano Omurabu agamba alwalad ibnu albi'a, alwalad ibnu albi'a, omwana mutaani wa environment. Kyova olaba abaana baffe fuba okulaba nga tubawangaliza mu environment erimu eddiini. Omwana yenna wawangalira environment gyawangaliddemu bwefaanane bwagenda okukola ki? Okufaanana. Buli wafuna emikwano emirungi, emikwano egyo gijja kuyamba kukola ibada buli kaseera. Anti munno yasiibye, gwewangala naye nze nasiibye, gwe nga oddaali omeketa emmereyo, nga n'olala omeketa ekivaamu ojja funamu kafansonyi, kijja kyokka mu mutima gwo. Ogenda kuba nawe osiibyeyo olumu, ogenda okulaba munno owainze ngenze mu swala, olw'okuba nti munno wo nnyo abantu wangali abantu baswala, naawe ojja kkakibwa okubeera ng'okoppa embeera zaabwe, naawe obeere ng'oli muntu wa swala. Fenahnu ra'ayna unas, fetulaye ku bantu nga bantu tebaali balungi mu ibada, lamma sahabu al-akhyar, bwe bawangaala n'abantu abalongoofu, salahu ahwalahum, embeera zaabwe zakola ki? Ne zirongooka. Naye mubangi mumanyi nammwe nga gundi banne gundi atereera. Oluvannyuma yafuna omukwano, nabbi kyeyagamba sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala diini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala diini khalili, omuntu yenna atambulira ku ddiini ya mukwano gwe nfanfeewe. Nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil, beera nga weetegereza ani gwogenda ofuula mukwano gwo. Ife alhamdulillah, Allah tumwebaza, nze ezimu ku nsonga ezandeetera okubeera nga nkwata Qur'an mikwano gyange, n'ezimu ku nsonga ezandeetera okubeera nga nsoma obuwalimu mikwano gyange, zinali mukubi wa mupiira ddala nebya siriyasi. Naye bannange bonna nga bahufaazu bakwata Qur'an, lamanzaani weetuuka nza bakwatira engatto, tugenda saaza edduwa zebayitamu edduwa, nze mperekera bwerekezi, nga tugenda gye tugenze bebasomesa abantu, nga nze ndaba ndiwa
ndi mabega nengenda nga nerwanako mpola paka we namaliza okukwata Qur'an. Bannange era wenasoma nabo bo basooka mu thanawi kusoma ddiini era batikkira wali eri nga nze ndaba ndi wabbali ne ngamba nedda nange nja kukola ki nja kuddayo nsome. Kati emikwano gino gye tuwangana nagyo tugyegendereze, n'emikwano abaana baffe gye babeera nagyo tugyegendereze. Somero ki yoteekamu omwana wo? Abaana basomedde mu ssomero ki? Owakasa nti abaana abo essomero eryo lirimu eddiini, banaafunamu emikwano emirungi, banaafunamu emikwano egigenda okubeera nga gibasigaza ku ddiini. Weegendereze, weetegereze ani gwofuula mukwano gwo. Omuntu osobola okolaga naye mu bizinesi naye nga si mukwano gwo, ng'ekibagatta ki bizinesi bwe gwa full stop. Abo bangi betuwangawo nabo, naye Khalil mukwano gwo gwonoonyumizaako ekyama kyo n'asigala ng'akirina n'akuwabula, owange binkutte nkoze nti ya sente nzijjeewa nga tiwe wategedde nawe osobola okuteeka naye ojja kuzeeyo ka interest mpola mpola ng'omukwano mufu yaha omukwano muki mufu. Omuntu uvuga nti wategedde tugume. Allah tumusaba ajja kukola ki? Tusale amagezi amala, tokirowooza nako ekyo, tokirowooza. Twewala emikwano emibi tufune emikwano emirungi. Bwe tunaagifuna gijja kubeera nga gituyambako okubeera nga tumusinza Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabekyo baganda bange tujja kukoma inshallah tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyaffe lyonna abeere nga atuleka nga tumusinza. Allahumma la tad'u lana fi makanina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala daynan illa qadayta wala maridan illa shafayta wala faqiran illa aghnayta wala dhallan illa hadayta wala hajatan min hawaiji ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.